Mu 2015 kampuni ya Premier Roses Limited erima ebimuli ey'omusubuzi Sudhir Ruperalia yaweebwa yiika z'ettaka 9 ku ttaka ly'ekitongole eky'ebyobulimi ki National Crops Resource Research Institute Namulonge. Kyokka kino kyawakanyizibwa bannasayansi abanoonyereza ku byobulimi ekyaviirako omukulembeze w'eggwanga okusazaamu ekyapa ekyali kiweereddwa Sudhir. Kyokka ono teyamatira era yagenda maaso n'okutuukirira omukulembeze w'eggwanga bamutemere ku ttaka lino era okukakkana nga bakkiriza okumusalirako yiika 3. Sometime last year, Dr. Sudhir Ruperalia went to the president again. He said, okay, the land that had been erroneously given, the 900 acres, is ready to yield it up, but as long as the government could assist another 300 acres, that's what it came down to. So, but then when I was approached, I first want to establish what kind of research agenda we can do together. Kyokka Dr Agona agamba nti ono bamuwa amagezi nti kyonna kyagenda okukolera ku ttaka lino kibeere ekyo ekigwa mu bye bakola. So we realized that if we can bring on board the value proposition that will go into spice production, herbal production, and then that we can actually come and agree. So we looked around where we could. We identified some area. Ono oluvanyuma lwokukizuula nti ettaka eryabadde limuweereddwa tekuli byayagala yamaze n'abyesonyiwa. We went and saw it, we did these investigations. Then we realized that whatever he needed to do with that kind of research work needed a lot of water. But then there was no water, that's when he gave up. So as far as I know, so this interest in this land is gone. Minisita w'ebyobulimi Frank tumwebaze agamba nti gavumenti egenda kuddamu kuwa musiga nsimbi ttaka lya gavumenti okujjako nga byagenda okukolerako byebyo ebigwa mu kyalitekesaawo. We would not be able to give you land. For what? Why should we parcel out land and give you a title? Come and we do an agreement. And we pattern and we sell animal feed. You use our land to manufacture and sell, but we also benefit from you technology transfer or machinery or whatever. Ono awadde abakungu ba gavumenti amagezi obuteetirira kwa President magezi ku nsonga z'okugaba ettaka lya gavumenti. People misunderstand the president that he's giving away land. When somebody comes and tells the president, I have this idea, isn't it? And the idea sounds transformative. Then he says, give him land. But it's upon us now to give the president and say, sir, give us investors, but these investors must be in line with our objective. Ekitongole ki National Crops Resource Research Institute ekisangibwa e Namulonge kyekivunaanyizibwa kunoonyereza ku birime ebyenjawulo. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.